nkuwaniriza njagala kwebaza gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalirira olunaku lwakutaano ekwano mutumbi nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kutegeeza nti essomero gy'olina okuba ng'olowooza okutwala omwana we baliyita Hillview Primary School Matanga gendayoko ne bw'oba ng'ogambye nti ngenze kulambulako bulambuzi ndabe ebintu bye babikola batya ndabe system eri kyagenda ku Hillview Primary School Matanga tojja kubanga wejjusa okuwandiisa abayizi kujja kubanga kutandika maaso awo banga siddene n'olwekyo gamba nti okuviira ku P1 paka P7 somero liva ku P1 paka P7 ate ng'ebisale bisoboka. Hillview Primary School Matanga Masaka City ly'essomero gijja okuba ng'otwala omwana wo ogambe nti ebyange mbitereezezza. School fees zisoboka, ebisale bisoboka, esente zaabwe ntono ate nga balabirira bulungi abaana, baliisa bulungi abaana abeera ku ssomero naye nga ali ewaka. N'olwekyo gamba nti gendayo tojja kubanga ate owejjusa. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu program ekwano mutumbi ku Lugonvu Vizi Show gy'osinzira okubeera ng'otulaba abali mwenda mu ggwanga Uganda mwebali nnyo abali wabweru wa Uganda njagala kutegeeza nti muganda wange kansubire nti bitambula abaakagwa mu mukwano nga wakafuna gw'okwano olira omukwano guli mubire bwe bagamba nti gundi bayawukanye naye buzibu ki ebiri awo mukwano togeya baawukanye wakalinnya olengeje awanetsa sekere wankenku gyasaba busabi ekyatuuse kubali kireme kutuuka wo naye bwona abageya ekyabatuuseeko kigenda kutuukako ate nawe gwe baakyaye oba eyakyaye nga byatabuse njagala kugamba mugana ete weetuga buli gwolaba yali akyayiddwako n'aguma ate gwe yaddamu okufuna yafuna asinga oli olimba waliwo omuntu gw'oyagala osobola kuddamu mufuna alimba waliwo omuntu gw'oyagala newoyagala abasajja 15 oyo yali omu bw'ati abasajja temufaanagana mukwano gayo ono mumuwe time gayo yanyiiza maanyi muyimbi mulungi naye omanyi ndegera ku Gravity nogundi Sozimo tomanyi Sozimo ayina akayimba ka Move On. Sozimo tenyimba z'oli muyimbi mulungi tuyina silver mulungi tuyina silver Kyagulanyi wa leero naye oli eyo va mu bintu mbeeredde wonnyo Katonda nina nebyentunuulira n'entya ayina obuyimba bulinga 7 nze mbuwulirize mu mmotoka nga ntambula. Oh my God, yayimba akayimba ka Move On. Bakukyayi Move On ojja kufuna asinga oli otya Sharon ndi bulungi sina tabu tuli mu self-contained oyina byogedde mbuobeera mu mukwano osimanya teweerabisa nnyo bali abali mu nnaku togeya byayononese ebireke fakulibyo I be happy live your moment attack others. Do not feel like you are special into goli malaika. I'm special that I'm in love. Being in love ngeri abatuseko tebijja kutuukako. Tebisobola. Nze ndikesawo. Tebisobola. Oyo gwasokerako. Yajjako nakabege. Bannanga mpoza speed ama musiibye mutya kati twogere ebyaddala. Ebyo oli otya. Ndi bulungi. Oli ku musajja wakuna weefula nti wokuna gwoli ko yasembyeyo ama oba yagala musajja wa 10 mwagale nga yasoose. Setuganye naye teweefula nti ate bali abakyankalanye nti bo munnange baliko ebikoli munnamwe mwakyankalanako. Naye wali abakyankalananga baliko ebikolimo nga bate babatonda kwagala nga si beetowaze tebategeera tebawuliriza. Wali abamunga ye naye baneekankubuulira mugane si mukazi si musajja mu bulamu bw'ensi eno tewali muntu alabika bubi oba amenya ng'okulowooza nti yali wanjawulo. After all Sharon omusajja nakwana naye nga gwe muli weefula nti omuyambye buyambi wala betuyamba mu mukwano temuli kuyamba ati mwabasajja kkiriza fomu kale ogambe kamuyambe buyambi mukwatiddwa nnaku n'omusaasi nnaku yaki ati fe tuli bazadde abakyala wala ogamba kati nze tonyambanga mbusimanya nkuyambe buyambi okwagala era mulungi kujjukiza ne kubuza nti owange naye okunjagala wanyamba buyambi era tutumanyi n'obbalange tubagamba gwe musajja gwe nakuyamba buyambi okwagala tewali levo yange genda mama byogerako bimanyi genda nabadde ndabaka zibanga zile gundi blind date Kenya akawala wakalabye akazine kagamba guy nga imide manyo ojja ne bakwasa guy nagamba you're not my type not my class kambuza gwe please simanya nini
wanjaye omanyo bonake nakabuza nekabuza guy are you my type over my class can you maintain me osobola ku maintaining yes I have nakagamba I'm sorry siri class yo banaye kanga bisiza nero abo bagayi benjagala abo nakawala kabadde manyi just guy yakute ku kati amanyi tegali waawo Sharon omwalo omulungi tanyumya bulungi bwe you get me era bwobanga oli awo nga gwoga nti nze ndi mulungi toli mulungi oli mukiwanirira ng'omugagga bw'atanyumya bugagga bwe abaavu be banyumya nti nze ndi mugagga omuwala omulungi tanyumya bulungi bwe tulina abaana abalungi ng'omuyitako nga gwe tulabye abaana mu Uganda njogera mu Uganda si mu Kampala mu Uganda wagenzeko Kenya Kenya kakauza can you maintain this man kabadde kayimine gali awo bitege tekamwabiza na wewe nenga gayi yakamazedda kirima musajja nga muganda mu nsi muno omusajja wajjo kukwana n'omulaga nti goli bipapula bannanga olirange blind date bakwasa ne bakwasa mu matchinga kati kukewanikiddeyo gayi nakaga nti gwe toli class yange era bamatchinga na muntu yabadde expensive for the guy what around but do I need to tell you all my stories tuba twekwanye kangeze we are starting a relationship you know kugamba byonna obulamu bwange bantu bendetinzeeko paka wonsangidde kiri important kyetagisa eno mbasagala ogenako ex wo Raj wa utogama mbaddawo ndi virgin bana baye balimba omwana omwana yero nagamba eno birthday yange yancha I just broke up with my boyfriend yesterday lisinike ebinyo ane yange ebitufu yancha oh happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Sharoni happy birthday to you kankugabira akasimu wakajipa gwakubira gwe choka tuve mu gondi mulwali Sharoni we walanga nnyo okwogera nnyo ebiseera ebisinga buli muntu alina ekimujjako but knowing my background is important it's not important kankubulira ekintu kimu Sharoni okeera ku machanga we are in love nkwagala notandika okumenyera oba nobanga oli ku TV nolaba gayi oba nobanga otambula nolaba gayi oba tuli mu kinonga nti gayi no yankwana yannemerako ebbanga nkulaga nti ndi wakabi okitegera nayo yankwana ekyo kindeetera okwetamwa really kubanga tosobola kummatiza nti abasajja 30 bonna bondaga abakwana nze ndi wanjawulo ati gwe ensiimi omutima gwe ngwagadde gwe ebyo kati bambi bwe bulimba bwe mufuna nti muri bwona ngamba nti oyankwana noyo nembagana nti olowooza ondeetera okulaga nti ndi special nedda ntuuka akaseera Sharoni kiringa okukera ku makya nentandika okugamba oyo gwolaba yazenga nekwanyisa noyo yazenga negwanyisa noyoyazenga nti mukyala wange trust me nze nyina kati gano ge mazima mukyogera naye Sharoni omusajja abakazi tukimanyi nti mukwanibwa naye togamba nga musajja basajja bakwanye ate abankwanako before him coming tobagamba kireke abasajja bamubabuuza nakugamba are you in the relationship no have you had a person before I had okay how many have you had so far asano kubuuza how many men have you slept with no let me ask such a question no bya kidongo Sharoni kati bwokera ku machano ngati wakebakana 5 ngotegera ntokenze ndi wa mukaaga kabonda kenkudala ati wajja kubayo wo musa usually abakasi tugamba basatu babiri goli wa kusatu Sharoni today mu buntu it's not good okunyumya background yafe background ya relationship Sharoni wenkera ku macha nenkubulira ne gambo oyo twali twagalana nga nabamu bamanyi twakyankalana oyo kale twedatingako okitegera naye nga ne mubamu ku bantu bongamba bwe mwedatingako olaba mulimu abakola ki oyo gwolaba yali Sharoni oyo gwolaba yali negwanyiza ne mugana naye nga akusinga you get otandika nti mulimu ebintu byetukolanga byakwesoma
nga goloza nti bikunyweza n'okulaga nti oli wanjawulo nange okundowooza sambu simanya wanondayo mu bangi omanya abamu bakyogera ng'alinga akulaga nti n'okwagala nakuyamba abamu kiri mirundi ebiri abamu bakireeta kulaga nti olaba nagaana ono n'oyo gwe nakola ki nakuyamba buyambi kati ne wabaawo akireeta mu mbeera gw'oli special bali bonna nabagaana ayina ssente oyo omusajja naye ayina ssente twagenda nako autu ebintu bya kisiru omusajja omulekera ebirowoozo bingi omanye ebintu ebibe tuba nga tubyogera nga tunabigamba muntu byegambe oyo omuntu gw'obigamba kitwale nti yali mu bigamba you get me kitwale nti yali mu bigamba Sharon kale bino mmanyize njagala kubeera open gy'oli oyo omuwala gw'olaba twaliko bwetu ne bwetuti oyo Sharita gw'olaba kyali bwekiti ne bwetuti ono gw'olaba kyali bwekiti ne bwekiti ne bwenkera ku makya negala nti saabaagala exactly ontegedde musisinkanye n'omwagalwawo akwagala naawe omwagala ebyedda mubyenenye ebyedda bye tulina okulondola biri bimu tonkweka mwana gw'olina oba baana b'olina mabega naye abasajja beweebaka nabo abasajja abakwagalako ne bewagana ne bewakkiriza no need to know tombulira gasiyawo nedda saagala kumanya omusajja osobola okugamba nze omukazi your background kati nkikubuuza bwe mbigamba bikusanyusa ngamba omusajja wange nga mwenzi sina bwenzi ne bwegamba nti twali nabagaana kubanga ennaku zino abasajja bagaana abaliwa anyway tuve mu lwali abakazi ennaku zino bakwana omusajja n'agaana kazi ng'omukazi akwana talina ssente ngazirina alimba gwe buli musajja akwana wa ssente okkiriza katandi kyekimu gwe batowooza nti gwalina okugana ffe tetugaana gwani yakulowooza nti buli mukazi ajja piica buli ajja piica abasajja be bakwana omukazi alina ssente akwana mukazi mwavu akwana musajja mwavu ate gye bajja nali mbalabyeko omukazi nga is a millionaire listen to me ng'omukazi alina ssente ze eziwera najja n'akwana gayi mu mbeera erigenti era abantu agonjufu era ajja ng'ali mugunjufu mu mbeera y'ekigunjufu ne mutuula n'akubuuza kino ne kino mugamu naye nina gwe naye tusobola okusigala nga tuli bamukwano ng'akwana alina ssente munne anamwogerako abasajja tebagaana nkwana mumpulire nze munange ndeka sibimanyi munange kati ndowooza olabye kati I don't know how you start a man first of all kati gwe tekikuliimu okitegeera mugamba oti nti nkwagala kankukwane nkwagala onjagala olina omukazi nina nange njagala kubeera mukazi owakubiri ebyo ebyenyini nga bwobyogedde nabyo ebiri ekinjala ekiga nti nze wadde oyina nkimanyi oli mufumbo nenjagala kubeera namba meka oba namba sinonga nti oyina bana nange funawo nteeka naye munange nyina omu ateera mmala nowanga ali beautiful nnyo ya nkulabyera naye era oli akusinga nesimanyi kwana basajja okitegedde naye tudde mu buntu Sharon twegenderezenga nnyo oluusi bye tunyumya nga tulowooza mbu tunyweza relationship yaffe nga tulowooza nti tuleetera abasajja okutwesiga ate tubaleetera okuluzinga obwesigwe gye tuli olowooza nti bwonyumya abasajja bewagaano agenda kwesiga okedde ku makya omugambye omumanyi oyo twagira nantwala ne Dubai omutegeero oyo kafumisi nantwala ne Dubai nantwala ne wano nengenda mu makage omulama waki waguleese ate nze nguleese gwaguleese nengenda mu makage nenkola ki olugira nti nenvaayo naye namugaana aisoyo bawa mugaana oyo ogedde bawa mugaana okitegedde omusajja gwagamba nti namugaana omumanyiza biliyoniya taisa sikati asobola okukola buli kimu naganoga nti yandagane poloti naye akigamba nga mukyali mukazi go single room mukyali mukuyiriba naga nti yes
kisoboka abakazi basobola okugana naye aga amajani togakola ki toganyumiza musajja oba omuganya oba tomuganya bonna boyisemu nga bakwana si gwe weka gwe bakwana buli mukazi bamukwana oyo abigambye tulowooza nti oli special nti abigambye gwe weka n'abala abamuyitako abibagamba tojja ng'onyumiza bbaawo nti gundi yaŋŋamba gundi yankwana okunyumiza babba baffe abantu abatukwana kyetaagisa I cannot sit down my man weva machali wange nemuga mumanyi gundi yakoze bwati gundi yakoze bwati I can't tekyetaagisa manda banga first of all mbanneewebula gyali nga anti bwe mufunamu obutakkaanya ajja kutandika okulooza nti osanga gundi yamukwana n'agana yamaze nakkiriza so I don't think telling our husbands abagalwa baffe nti gundi yakwanga abakazi batukwana bwe tuyita but I think go nyini gwo omuntu gwewekomako what do I tell my man how do I stop bana abantu abankwana obamba mukitwale nti kya bulijjo si kya zaabu okukwana ate gano ge mazima sabo kya zaabu so bamukwana ate bana totujevuna nnyo ate gano ge mazima abasajja okwana si kya magero kati ngokera kumacha ndi lugonvu yankwanye you can even post on share gwe kyogere bwogere yampokedde omugambo wagwe ngamba bugambi sijira owanike ntekeyo nti congs to me I'm in love with taka ndeka yo bugalo bokka gayi akikubiyewo taka galubindi side yemu tamanyi bana gwe naye Sharon ate gano ge mazima speaking the reality nga tuvudde mu lwali omuwala okwanwa ennyo ate kyabuweebuuzi gy'oli kikuweebula mbuuza lwaki nti abasajja tulina abakazi ng'omulano ga nayoyo gayi kyamutomera omuntu bamukwana ennyo abeera cheap kubanga buli akulengera alaba asobola okugamba ne bwabanga oganye naye nga bakwana nnyo wadde obaganye naye bakulaba ng'oli ki oli cheap kati bino byonna byetube n'okubeerawo nti onakwana tolowooza nti oli wakabi bakulengeza era oli cheap era bw'olikeera ku makya n'omenyera bbaawo abasajja 10-15 abakwanyeeko wadde obaganye atandika okulaba nti oweefuula chipu gy'oli obeesinisizaako ebinnyo weegiraagira obeemoolirako kye bava bagamba oba obaganye oba bakkiriza olwedde kabonero ak'enkukunala nti weetuumye okubeera ng'oli walayisi eri abakwanyi waliyo abakazi kati babi she's beautiful and everything musajja ekyakira ku makya n'amugamba nti mubi she's very intelligent olowooza batya mukwana lwakuba nti alina bbaawe Mr. Kyagulanyi naye embeera gye yeeyisa n'okujja obuzza omutomera nti mbadde nyinaki abalungi ennyo ng'ate era bakutomera so I think you get me olyokeera bukezi okulabwendaga nti akakazi ako gayi yakatandika atya buli musajja ayagala omukazi abantu gwe beebuuza nti gayo yamutandika atya n'omusajja nga muzibu ssebo okwepasa naye nafe abakazi tubaman gayo yeematira obona omukazi yamala n'osaasiramu naye bwetwagala ku kyokunyumiza abantu bana betwagala ebintu ebitukwatako ate background z'obulamu bwaffe nga tujjako bino ebyabasajja n'ogamba omusajja kwana baffe tuli baavu ebimu mubireke labayo obulamu mubuleke butambule bwokka tewetete gwakwita kwetete gula nze gwalaba nafumbako mufumbo obuna ebyo simanya gwe nasooka nampisa bubi simanya bana bonna babika tebafunyo bwa malayika mubireke Sharon bwenkeera ku makya nenzija nekwana nga nali nkwanyeko omulala si buvunaanyizibwa bwange okubuulira ekyankyaya n'oli amazima geni ne bw'okimbuuza sikigamba lwaki sigayo abakazi bwe nkigamba naawe mba nkutaddemu embeera nti bwe tulina ekyawa nja kukunyumya oyo omukazi gwolaba ekyamunkyaya yali tanfumbira mmere yali tandabirira yali yankuba omugongo kyali kirina kijangajanga tekirina magezi gwe tulowooza nti olwo gwe nkuwanise otandika okufuna okutya nti nange bw'agenda okunyumya era ekibuuzo ekiddako nti wali naye ebbanga ki nti myaka 3 gwe wakabeera naye mwezi gwe yali naye emyaka 3 bw'abanga amukuba to that extent how about you it goes back to us women okwenyumya n'ebitatukwatako omusajja omwagala nti obudde bumalanga mwetetegula mbumale ng'owa omusajja business ideas bumalengo mbuza tugenda kusituka tuyo kuva kulina eddaala
abasajja we are living that life nga sometimes we think or we believe nti tutuuse gye tulaga naye buvunanyizibwa gwe omukazi okundaga nti baby tukyabulayo singa tukola kano ne tutuuka wano naye kyabulabe nnyo okubanga ate nze tunulira kutuuka wano nga gwolaba wano twatuuka dda toyamba musajja era tolina makulu mu bulamu bwa musajja omusajja ali wano alwana kutuuka wano naye gwe wano waali olaba yatuuka dda ng'akyali n'eno kitegeeza nti ne bw'ataddamu kukola tuli bulungi buvunaanyizibwa bwo omukazi okulaga ng'omusajja buli kaseera ewaka wabanjawo kino 5 ku 10 tekyatumala tuzadde abaana omulimu ogumu tegukyatumala akabanja ke twabula tekakyatumala tugaziyiza tutya ye mukazi omutuufu oli musajja gwe yandibadde naye mu bulamu so kutunyumiza bi background byaffe telling my husband what I went through ngandi muto ze gola baguni nankwana okimanyi nti nazzemu okusanga gayi bwe twasoma naye sebo bagayi beekaza ndanyumiriza mbu Sharon okimanyi mbu nkwagala gayi aliro I thought these are our friends but abagalwa baffe bagal naye ekyo kyolowooza nti mukwano gwo kiyinza omufuula mulabe woba okwetama waliwo kye bayita ebbuba Sharon tewali musajja ayagala mukwanira mukazi we ng'ategedde amumukwanidde njagala kubuuza gw'owulira otya nga ndi bbaawo ogenda okuwulira nti gundi andi bubi ankuba obugambo mukwata amasimu gaffe ogenda ogikeberanga ezirimu zi high love okitegeera ng'omukazi yaweereza obubaka love is okay. Love is the usual one. Ngezeza bino ng'okiraba ddala ali mu kkuba katambi bikusanyusa kakati ekintu ky'otayagala kulaba ku saidi ya musajja naye tayagala kiraba ku saidi yo lwaki mwayawukana ntwayawukana olw'ebyo ebyaliwo kati ndi naawe kubanga nakuzuula nti kiyali si kyoli nakuzuulamu ekintu ekiri special omusajja ekimala okufiringa nti Sharon ombuuza manyi no omusajja oli yali mwenzi nnyo nnyo okunyonyola yes my love naye nzirawo ne neebuuza kubanga nti okukola ensobi ezimu mukyala wo oli ex-girlfriend kyekyabatabula nemekola nsobi ezimu neegola booyole nedda namukubiranga esimu tazikwata oyo omukazi yali muzibu tasula waka ebyaliwo tebyali bingi nnyo teyali mukazi mubi era nzikiriza nti omusajja anamufuna ajja kuba afunye omusajja omukazi omulungi listen to me naye kubanga tekikolanga kukakkanya mukazi gw'ovuddeko buli lwe bakkakkanyanga mukazi wo gwe okusobola okuwa ekitiibwa manya okukiwa omulala naye bali kukakkanya abantu tulina eno ngomba osobola kuddewa ex wo nembuuza omuntu if you guys broke up katoyina anti twayawukana ebyatwawula tebyavaawo ebitaali byakwetema teyali mubi nyinza okuba saali mubi naye ndowooza aliwo ebitaakwatagana. So do you guys still talk? Are you still friends? You and with your ex? Oh, we are not friends. Tetwogera naye nga simuinaako buzibu tanyinaako buzibu. Enamba yo charge ina musimu? Essimu njimu eri. Why do you have his number? I mean her number. Kisinzira mwayawukanira ku mutendera ki? Kati bwe mwawukanye namba gijje muzenzize teka mwezi ange milioni ngesatu. Okay, fine. Tusobola kiteesaako. Nengisaamu. Ate era kisinzira. Bwe mwayawukana kyakusumbuwa. Auntie, buli omu ali bibye. But I have her number in my phone. For what reason? Kisinzira. No, are you supposed to keep your ex's number? A number ex one no kitaka msimu yo. Twina interest in kisinzira mwayawukana mutya. WhatsApp mweweza hello how are you? Alaba status zo. Tewali new ya. Alaba status zo ex. Asobola okulaba status zo naye tewali nsonga ya kwewereza na comment na ha you're happy nowadays. Tewali ex atso. Tambuzo obulamu atambuzo obubwe. Togeya mwami wo. Bano bobaddeko ne bagubaddeko naye ng'omussa wansi nzo mpanike. Togeya mukazi gwaliwo baseeko naye olwokuba afunye omulala ng'omussa wansi ng'olowooza owanika ono. Gwe bawanika tosinika amannyo n'olowooza oli special. Nga bwe bakuwanise bwe bagenda okuwanula bakusse wansi ng'ono bamussa wansi bawanika omulala. Naye omusajja yenna ali gentle, just stand and say teyalina buzibu. Naye twafuna obutakkaanya ne twawukana. Ebimu ku byatasobola kutuukiriza bye watuukiriza. Ensonga lwaki ndi naawe nyine essanyu okuva we nakufuna. I'm just happy, sejjusa. I'm just living that good life I missed before. Era I appreciate you for that. Thank you very much. Oba omumaze. Kikumala. Simuvunzizza.
omulaze nti you're respecting your ex ate naye omulaga nti kyekyamaanyi ekyomuwendo kyofunye essaawa zino naye gwe osinga kiri kyeyali. You get me? Osinga kyeyali seetaaga kubuulira biki ebyandeetera okwawukana naye yali tafumba yali tayuza ngoye yali tayagala bakadde bange yali tayagala bangana. That's rubbish. Kati ate omukyala wakubuuza usually twagala nnyo okumanya wakebakana abakazi bameka omusajja. Like we are dating, we're out on the date, our first date, a serious talk. I want to find out. By the way, let's first talk about this. Bichi betunda kwagala ku first date yafu. Tebabigira tebina script. Really? Ebuli omwe ayogera bibi. Tukane totole konza Sharoni baza. Wakebakana abasajja, wakebakana abakazi bameka. Nabakubuuza, so how many girls have you had? Amai tuchoga twebuzabuza. Had in which way? Like girls you've made love to. Oh. Like be honest to nimba. Yeah, of course. Sina nsonga lwaki nkulimba. Sijja kugamba nti gwasose. Naye sibadde nabangi kyenja okugamba. Era mbabala. No, mbabala kyenja okugamba. Please mbabala. Ate abasajja agasajja ge bavuga obuvuzi ku kutu. Olandikala kugamba. Tebabadde bangi. Okay. They're like 5, 6, 7. No. Era ne bwe tutula mukalawo mutujyamu. Katwala abantu bameka. Okay. Ne bwe tutula mukalawo mutujyamu. Ne bwe tutula mu kasiyenta tujyamu. Si bangi. Okay. Si bangi. Like 6. I don't know, but they are not many. Wanting to know how many people. Si bangi. Okay. What was the best? Who was the best among the two? Walk video wokuna. The best. The best. No, buli omu yalina ekirungi kye. N'obunafu bwe. Sijja kugamba nti ono yali mulungi nnyo. Ani wasinga okwagala ku bonna? Bonna nabaagala kubanga nennyingidde serious relationship nabo. That's why nawayo omutima gwange. Era sije ekyo kyandibadde kinyangwira singa nabaagalanga ababiri oba basatu ne mmanya nti ono gwensinga okukola ne buli omu namwagala lulwe. Kati nze ogenda kumpa saba only dating. Era ensonga ze tuliko nsuubira okuba ntutuuse emyaka egisetolinga okuba nti omwami n'omukyala kutunuulira famire ezimbiddwa etya tubadde tutya nange nkoyo genda ku mikolo nga banjula Mr. Lugonvu nga ntula bwomu njagala nga banjula Mr. and Mrs. Lugonvu nga tutula babiri. Kati ojjadde waffe tetulaawo tulyanguya. Ya okujja nange nkyagala naye nsaba nnyo oyinza okuba nga okonsidaringa nze kyakutegeera naye njagala nnyo ntegeere gwe kennyini ontegeere. Biki byeyagala mu mukazi? Sikimanyi. Simanyi nti kino oba kino. Just omukazi kasitaba nga njagala nga nange mwagala ng'asobola okunzimba ng'asobola okungattako not financially but even advice matters. Kasitaba ng'osobola okungattako ng'omumanyi nti nze bbaawo era ng'osazeewo mu bulamu bwo nga tokyalina bikusumbuwa nti ate ne gundi mwagala kakati ndi mu comparing ani asinga bw'oba ng'owulira nti ogamba nsobola okuba ne Lugonvu wadde ng'okyanneetegereza naye ng'ogamba nti ng'onjagala ng'ompa ekitiibwa kikulu ng'olina ebirowoozo ebizimba ne bona abo mpa ekitiibwa naye nga tonzimba for that I'm sorry. Kati obeerawa? Mbeera wange. Oze n'emmotoka ze booda? Anyina emmotoka entambula eyinza obutaba kikulu naye nga nvudde wange. Kale kubanga ne bwe gamba nti nyina emmotoka nekikusanyusa bwe mba nga nfuluma neesaanawo olwo mba sikyalina mmotoka olwo ogenda kunkyawo. Kale tukyalaba nja kukirowoozaako. Now dating nkugamba some transport I go back home. Some transport? Okay, it's fine. Bimpe ebyaddala togeza kubuzaawo. Anti lindako. Okay. Nga nzikuwa. Era kati ge mazima. Ako kusaba transport. Mambo yiye. Ate nzo okuba disqualification. Really? Bino byonna byenjogedde bikola. Bikoze ebimu naye okusaba transport enzo okuba disqualification. Anti ongambe entambula level esaba transport. Tugiveemu. No. Oyinza okuba nga level gyokyalimu n'obusajja buno mukyali mu level esaba transport. Waliwo abasajja be batasaba transport nga tali mu level eyo. Nga wadde azirina yandizikuwaddeko mugamba transport yamukuwa n'aggobera ddala. Omupa tuddamu alina okunoonyaako. Toli level ze kabadde kabonero akenkukunala akategeeza nti abadde asse eddaala. Abala tuli ku buzibu kyobona tukyali nnyawo olwenza nga tomanya ani gw'osabe transport ani gw'otaasabe transport. Kiki kusaba transport omusajja ajja kimanyi. Nti ki?
abamu naye beewunza n'abantu amukuma ng'akigenderedde obane guy out ku date n'amala ne mmala bulungi okulya muwagadde n'atula mu motoka ye n'akulekawo not even a penny kati kino kyamanyi nazze njavula kyekyo kubanga akusuubira nti bwe wazze weetegese nomata oba bodaboda oba weevuga oba kine obanga ozze weevuga ozze ku date ate onsaba amafuta ozze teweetegese. I came to see a man that is going yes, to marry me. Yes, you came to see a man. Tugazesa abasajja. Wotampa sente kunaku lusooka. Kati kankubulire. Obubonero obw'omusajja tebuli mukuwa transport kunaku lusooka ku date. Obubonero buli mukera ku makya omusajja olabira obuntu bw'omusajja kwe kuwa tip wait oba waitress. Nabwe takuwadde n'agamba thank you for serving us. Namwe ekyebiri. Muyina ensobi ze mukola. Ogenze outing ogenze ku date ogenze n'omwami wo otandise kuyombesa ba waiter ba waitress. Nati mbanna mutumye. Otandise okuwoza bino tebiwooma omuzinyo tegunoze biki omusajja gudde naye tayombangako mu bantu otandise ogwo okwasamya akama. Omuswaza olaba oyombedde wano ojja kuyombera no ku mukolo tajja kuzza. So telling abagalwa baffe ebintu ebyemabega tubireke. Abamulowooza nti oleese kagundi nnyo. Please, do you know? Give me ice cubes. I told you I want ice cubes. I say this. Oli gw'ojolonga. Get me the knife and a la carte. Give me babita bichi. Ebisabe bikozese. Cutlery. I wanted cutlery. This is not what I want. Please, I told you. Baby, I'm sorry, but these guys. This guy is nag. You know this. She's. Owoganira abaweereza. So obukwakulizo olaba oganidde kubanga obawogana kubanga ozze nange nga tukyali mu kudatinga katono if settle nakuteeke wange tongobera abakozi bange bana abesiriwaza lozola bosule company zange tugende. Anyway, Sharon, yeah, it's not good. Yeah, it is okunyumya past wo tubireke eri omwagalwawo okunyumyako ewaffe ekiri ewaka waffe nti ewaffe munange tulinayo ekizibu ekiti tulinayo ebintu bwebiti wanabizuula on the way tabeere disappointed ewaffe gyolaba abaavu ne muganda wange yatandika akalimbo baamusiba ajja kutandika okulengeramu ebisiraani gwomukazi tuli baavu baba yali akula ati moroka nemutomera okugulu kwagongobala kakati taata ali mukomere mwanya ekibanja bakitwala atandika okulaba yabuuza nti kikyendeese gwaliyo bulungi wekate nga nawe akulaba toli buki ndeese eki mu bulamu bwange tubisirikire manyi bagamba fana ekintu kyo bosa amanyi okuŋŋamba habe mukiibi amanyi okuŋŋamba Sharon nze wenfanga essimu yange mugiraba mugiteekangayo like nenfa nayo ebyama byange so fana ebyama anyway, it has been a great Friday. Tubagala nnyo bali kuba nti kwemuli bantu banyize nege mazima. Of course naluli banyiga ku share yaggwa eya omulimu n'obufumbo. Buli omu alina kyatwala ng'ekikulu. Kati nga bwe twali wano nga Sharon yagamba bufumbo nze nga ngamba ssente. Tulowooza nti gwe olw'okuba oyagala nnyo obufumbo bonna bajja kwagala obufumbo. Namunanga abakazi bakyawa obufumbo. I don't know if you read the comments. I don't know what is wrong. Naye nze njagala generation eno eyaffe gye tulimu guno omulembe gwaffe tufumbe. Omanyi bw'ogiyingira obufumbo obw'okuyingira omukwano ng'olina ssente omusajja takujooga nnyo. Alina n'ekitiibwa kyakuwa. Kati Sharon nti omusajja tasobola kukujooga. Of course naye era. Akimanyi oyo toli bubi nnyo. Toli muleve mukubira omunnyo gwaweddewo. Okitegeera. Toli muleve mugamba amasannyalaze gaweddeko tuli mu nzikiza. Simanya yakayawedde kumanyi nobo obulamu weebuli. Watandi madden percentage edwaliro. Amasannyalaze gaweddeko eno. Sharon oli muleve ekira ku makya. Noga nti tugenda kulya ttooke. Erinyige. N'oligula nga tokyabala akawunta bine busente yange ya kikazi sigisa mu mmere. Toli muleve mugamba gundi yaweddewo amanda gaweddewo. Kishagaza obufumbo bumenya nnyo omuntu nga tasobola kwetuusaako by'oyagala. Webale nnyo. Beera ne sente z'omufumbiriga nenga naye alina sente z'omugatte kola kino kankole kino. Waliwo n'obufumbo bumanyi nga taata aweerera abaana gw'ogula mmere. Which is beautiful. I love it. By the way, nze mukama senga nyamba. Naye kati onabikola nga toyina sente. Omukulu ne bamugamba nti kati gwe fa ku baana nze kanfe ku byawaka bino. We can do the things. I know omusajja w'omuweewuddeko. Manange nze mukama mpe sente just anyongere ku sente.
ozifunya hakwongereko mbere nga tula ku meze nnene sibula bannayuganda bane tubagala nnyo musule bulungi of course budde bwa kiro ssaawa 4 ate nga mwebale nnyo kuba nti mutula mwebale betwagala amukama abawe nnyo omukisa abakyala tukole bane wokola binyuma me I love working omufumbo sorry pazina gamba ndaga nnyo obufumbo byombi musule bulungi Okay, sinza kweyongera nange nja kubagaliza ekiro ekirungi sinza kubanga nemu okwebaza mwenna abalaba Lugonvizi show mwe bali nnyo mwe bali ddala abagamba nti program eno obooli yawe ina kyempadde ina kinyongeddeko bwe bityo bwe biba nze Ssentongo Frederick Lugonvu kambagaliza ekiro ekirungi.